tukwaniriza gwena gyosinzira okubanga otugoberera wano ku Lubalusewa TV. Tukugamba kyokola kya mwendo nnyo, tojjanga okwo byonna byokola. Mwebale kutugoberera, mwebale kukola byonna abakola emirimu egy'enjawulo. Mbagamba mwebale kupambana, Uganda ya kupambana. Namwe abali emitala w'amayanja mukole ekyo ekyabatwazaayo ate mukomewo Uganda ng'obulamu bwammwe mubukyusa. Mohamed Katabira gegange Lubalusewa tuze tukyusa mu mpeereza zaffe era tubaleeteddeyo ekipya. Lubalusewa Extra ye programu ekuleeteddwa wano wogenda okubanga omanyira ebintu bingi ebigenda maaso mu ggwanga, bya bulamu, bya njigiriza, bya nfuna, bya busuubuzi, bya njigiriza, bya bufuzi, byonna tugenda kuba tubikumenyera ate mu vibe ey'enjawulo. Tuze na nkuba mpya baaba. Lubalusewa Extra tutandise olunaku olwaleero era nga tugenda kuba tunnyonnyola ensonga nnyingi eziba zigenda maaso mu ggwanga. Wabula tubagamba mwongere okusubscribinga, onyige kadaawo buli kye tuba tutaddeyo wano nga Lubalusewa TV. Ate oba okifuna okusinga ogenda mu vidiyo ennyingi ze tulinayo noononyayo ekintu kimu kiba beta omala okusubscribinga nonyiga ku kadaako. Ate buli kye tuba tumaze okukunoonyerezaako oba okifuna butereevu awo ku simu yo. Mwongere okusubscribinga, mwogere muteekewo bye mwagala twogereko ate ensonga zisobola okuba nga zitambula. Olunaku olwaleero wadde nga nkugambye tuba tukwasaganya ensonga nnyingi, olwaleero tugenda kuba twogera ku bantu abaali bapredictinzeeko oba abaali balaguddeko ebintu mu nsi muno ne bibeerawo, era tugenda kuba tubyogera biki bye baali balagudde ne bibeerawo. Tulyoke okimanyi nti mu 2024 abantu abazze balagula ebintu ebyenjawulo ne bituukawo ne mu bbanga bye balabiraguliddemu, waliwo n'ensonga ze balagula ezigenda okubeerawo mu mwaka gwa 2024. Kati Munnayuganda ali eyo, wuliriza, goberera, kanzije tutandikira awo. Mu mwaka gwa 1503 mu ggwanga erya Bufalansa, omwami Michael de Nostradamus oba Michael de Nostradamus yazaalibwa. Abasinga mumanyinga Nostradamus. Njidamu mu mwaka gwa 1500 oba bajjajjaffe abamu tebaalinawo 1503 Michael Nostradamus mwezi ogwe-12 yazaalibwa mu ggwanga erya Bufalansa. Okubiyisa mu bwangu, mu mwaka gwa 1555 yawandiika akatabo. Omwami ono Michael Nostradamus oba gwe mumanyinga Nostradamus yawandiika akatabo ebiseera ebyo ke yayita Les Prophéties. Yawandiika obutabo bungi mu bulamu bwe obwa bulijjo, naye yagenda okuva mu bulamu bw'ensi ng'awezezza emyaka 63 kuba yazaalibwa mu 1503. Mu mwaka gwa 1566 n'ayabulira obulamu bw'ensi eno obuwoomera abangi. Naye yagenda okuva mu bulamu bw'ensi eno mu mwaka gwa 1555 nga wandiisa akatabo mwe yali alagulidde ebintu bingi ebigenda okutuukawo mu nsi eno. Tebereza, omuntu yawandiika akatabo mu 1555 naye ebintu bye yalagula bize ebibeerawo ate nga buli alagula n'omwaka mwe gugenda okutuukiramu. Ngenda kuwaako ebitonotono
byajjanga alagula olwo ntuuke mu mwaka gwa 2024 gwe tulimu nga mmaze okuwa byazze nga alagula. Byengenda okuwako ebitonotono bingi byazze alagula, naye ngenda kukunokolerayo ebyo ebinene byosobola osongako olugalo n'ogamba kino ng'okimanyi, buli kyenyogerako kino nga wali okimanyi, kino n'engeri gye kiragulamu n'omwaka gwe yakiraguliramu n'engeri gye kyatuukiriramu. Katutandikirawo ate. Ekisookerwako ndowooza Abannayuganda abatugoberera kye musobola okuba nga mumanyiiko kye ngenda okunokolayo. Waliwo kye bayita The Great Fire of London. Guno gwali muliro nabbambula oba guyita omuliro zisabyalo. Omwami ono yalagula nti mu mwaka gwa 1666 ekibuga London ekya Bungereza kirikwata omuliro zisabyalo era abantu bayitirivu balifa, bangi balirekerwako obuvune obw'enjawulo. Mu mwaka gwe yalaguliramu ng'ennaku z'omwezi 2 Septemba oba omwezi ogw'omwenda 1966 waliwo omwami gwe bali bayita Thomas Ferinaz yayina kabekare oba twa Buganda tubita bekeri obw'emigaati. Omuliro gwabalukawo mu kabekeri ako ng'oba okusaagasaaga, naye omuliro gwalanda okukakana nga gusaanyizaawo ekibuga London ekya Bungereza mu mwaka gwa 1966. Abantu bangi bafiirwa obulamu bwabwe. Abantu abasoba mu mitwalo 20 bafiirwa obulamu bwabwe. Nekitegeeza nti ekimu ku ebyo ebyalagulwa byensobola okunokolerayo byosobola okutegeera yakyalagulibwa ne kibeerawo n'omwaka gwe gumu mwe bakiragulira nekimana kituukawo. Katugende ku kyokubiri ky'oyinza okutegeera. Okusinga abasomyeko ne mutuuka ndowooza ngambe mu HS oba high school, njogera ku senior 5 senior 6, waliwo kye mwogerako kye bayita the French Revolution eyaliwo mu mwaka gwa 1789 era nga Bufalansa yali efugibwa Bwakabaka. Abasinga mu mumanyi oyo King Louis the 16th yafuga eggwanga lya Bufalansa okumala ebbanga, naye nga bannansi bali mu kuliisibwa akakanja. Ono yalagula n'agamba mu mwaka gwa 1789 obukulembeze obuliba bumaze ebbanga nga bufuga eggwanga lya Bufalansa, Obwakabaka bulituuka ku nkomekerero yaabwo, era omuntu alivirako ensonga eno okubeerawo aliba Queen, omukyala w'Obwakabaka obwo. Nti mu mwaka gwa 1789 kino kyamala ne kituukirira. Bannansi beegugunga ne bawamba obukulembeze ne babujja mu Bwakabaka Louis the 16th, ng'era ensonga zaava ku Nnaabakyala yaliko ebiseera ebyo yali omwejalabi nga talina njogera, wasanga wagamba abantu byayagala byakola mu nsimbi z'omuwi w'omusolo, abantu babafaako ttaka balyezza babaliisa kakanja omusolo mungi. Bannansi ne beegunga ne bagamba ekimala kimala. Mu mwaka gwe gumu ogwo omwami Nostradamus gwe yalangirira nti Obwakabaka obadde bumaze ebbanga nga bufuga eggwanga lya Bufalansa obugenda okutuuka ku nkomekerero, kyamala ne kino ne kibaawo. Katugende ku kyokusatu.
ono Nostradamus yavaayo n'alagula abasinga mu Adolf Hitler mumumanyi firimu nyingi ezifulumye nga zizanyibwa ku mwami oyo Adolf Hitler era amanyiddwa nnyo ekisinga omumanyibwako nti yatta abayisirayiri abawulira ddala obukadde 6. ono yamulagulako ki? Ono yagamba nti mu mwaka tiyayogera mwaka wano naye yagamba mu kyasa eky'olukumi8 nayogera nti mu myaka gy'ekinaana 18 then n'egy'ekinaana egyo walibaawo omusajja mu Western Europe omwana alizaalibwa abasajja amaka oba abazadde abaavu ennyo era alikulira mu mbeera embi wabula aliyingira amagye era alibeera omwogezi nakinku ow'olulango era aliwamba alikozesa olulimi olwogero olwo okutengula emitima gy'abantu alifuna obukulembeze mu ggwanga eryo ng'ayogera ku Western Europe teyayogera linnya lya ggwanga wabula alibeera wabulabe nnyo kyekyaliwo mu mwaka gwa 1889 omwami Adolf Hitler yazaalibwa mu Western Europe mu ggwanga erya Germany byonna ebyapulirikitingibwa byatuukibwa byabaawo yazaalibwa mu famire enjavu bazadde be baali baavu yakulira mu mbeera embi era eky'omukisa omulungi yayingira amagye nga bwe kyalagulwa yali mwogezi mulungi yawamba emitima gy'abantu nga buli wayogerera baleka bamunyenyeza mutwe ng'endiga etenda enkuba yayingira amagye yawamba emitima gy'abantu yafuna obukulembeze era kigambibwa yali mubi nnyo nga bwe kyalagulibwa. Tugende ku kirala. Omwami Nostradamus naye ng'amanya ge ag'obuzaale ye Michael de Nostradome. Nostradamus yalagula ku ki ekiribaawo ku kuba bbomu mu mwaka gwa 2001 mu ggwanga erya Amerika. Yalagula bw'ati yagamba mu mwaka gwa 2001 ekibuga ekiribeera omusajja ono yaliwo mu mwaka gwa 2005 nziramu kibajjukiza yagamba nti ekibuga ekiribeera ekyamaanyi ebiseera ebyo kirifuna okuyuguuma kwa nabbambula w'omuliro kirikubibwa abantu bayitirivu balifa omusaayi guliyiika. N'agamba naye olw'obulabo buliba butuusiddwa mu kibuga ekyo ekiriba ekyamaanyi mu nsi yonna abantu abaliba bakoze ekikolwa ekyo balirumbibwa era ekibuga kyabwe kirisaanyizibwawo omusaayi ogw'amaanyi neera guliyiika. Yayogera ku kibuga New York. Osama bin Laden yalumba ekibuga New York n'akuba ebizimbe ebyo nga bimanyi Twin Towers era abantu bangi baafa. Naye kyekyaddako omukulembeze yaliko ebiseera ebyo George Bush Jr. yalumba eggwanga erya Afghanistan gye yali kigambibwa nti Osama bin Laden gye yali awangaalira. Ekibuga Afghanistan kyalumbibwa, kyakubibwa, kyasaanyizibwawo, bantu bangi baafiirwa obulamu bwabwe. Tugende ku kiddako. Omwami ono yayogera ku bintu bingi. Yayogera ku Rise of Napoleon, bannabyafaayo mu bimanyi n'abalabi ba firimu mu bamanyi.
yayogera ku Napoleon Bonaparte engeri gyalibeerawo, era yayogera ku mwami alizaalibwa n'awamba ensi eno. Nsoose Hitler nga sinadda ku Napoleon. Nina ensonga lwaki nti Napoleon Hitler yali wa mutawaana nnyo okusinga ku Napoleon, wadde Napoleon naye yaliwo mu biseera bye. Nti Napoleon yatuukako n'okwagala naye okufuga ensi yonna. Mu byafaayo Napoleon ye yasooka Hitler okuddako, naye nsoose Hitler nendyoka nzirako Napoleon. Nga tuvudde ku Napoleon ebyamulagulibwako byonna byesigenda kuddamu kuba byamulagulako bifaanana n'ebyomwami Adolf Hitler, nti yagenda mu maaso n'alagula ku bbomu ezaakubibwa ku Hiroshima ne Nagasaki mu ggwanga erya Japan. Yagamba nti mu mwaka gwa 1900 n'ejaana walibaawo eggwanga ery'amaanyi linnaggwano, walibeerawo olutalo olw'amaanyi, naye lirikubibwa ne liggyibwako obwannaggwano bwalyo, just n'akayinja akaliva mu bbanga ne kagwa wansi ne kasaanyaawo ekibuga, era olutalo lulikomekerezebwa. Ono yaliwo mu myaka gwa 1500, naye kyekyaliwo nti wakati wa ssematalo owokubiri oba World War II, eggwanga lya Japan ge gamu ku mawanga gaali gasinga amaanyi mu nsi yonna, era baakolanga emikago nga buli omu afunayo omunene gwe yeekwatako. Amerika alina oludda ne Bungereza, Japan naye nga erina China n'amawanga amalala. Amerika balwana olutalo ne baluulya nga lubakeese. Naye ekyaliwo nti Amerika yakwata bbomu zino ng'olutalo luganye, kuba singa teyakuba bbomu ku ggwanga lya Japan, ebya Amerika byali bibi, era n'akadde kano gamba mbu superpower singa tebibangawo mu byafaayo. Naye yakwata bbomu ez'ekikazi kya nuclear n'azikuba ku ggwanga lya Japan mu masaza okuli Hiroshima ne Nagasaki, era olutalo awo World War II oba ssematalo owokubiri we yakomekerera nga Japan bamumenya enkizi. Bingi ebyajja biragulibwa omwami ono, naye olw'obufunda bwakadde tugenda kujja tusenvula mpola. Kati okuva awo ngenda kutuusa mu mwaka gwe tuli mu 2024. Biki bye yalagula bingi, naye nze kunokolerayo n'obufunda bwakadde ebimu mbikulekerayo mu programu eddako. By the way, ono yalagula n'okufa kwa Queen Elizabeth, era nabyo mu programu gye bingenda okutandikirako kuba yakiragula 2022 kyokijjobbaawo era wekyaliwo. Bwe ngenda okubuulira 2024 biki ebyalagulibwa ne 2025 bizingire wamu, osooka omanye Uganda n'ensi yonna kyekiddako. Si birungi yalagula bibi byokka ebigenda okutuukawo. 2023 bibiki ebigenda okutuukawo mu nsi bijanaamirize. Nze Muhammad Katabira, mwebale kutugoberera. Tugenda kuba tuddiŋŋana mu programu eddako bweti, mbagamba twazze na nkuba mpya, byafaayo bitandise nabyo, naye ensonga zonna tugenda kuba tuzittaanya. Mwebale kutugoberera ate tuddiŋŋane omulundi oguddako. Muhammad Katabira mbasiibudde.